Zino engato yazimpa yangamba nti bwe nzijjamu ezange ez'okwambalako endala nzitunde. Ndi musanyufu nnyo eby'ensusso. Bannange mumbeereddewo. Ekirooto kyange kyali kyebaka oba kyali kyaziikibwa. Naye mukizuukusiza ekirooto kyange. Buli akitaddemu omukono. Mwebale bataata, mwebale kunfuukira bataata, mwebale kunfuukira bamaama, mwebale kunfuukira baganda bange ab'enjawulo. Bannange mundaze okwagala, mwebale kudduukirira mulanga gwange. Bannange nali bubi nnyo. Nali bubi ng'omuntu ne bw'okimugamba takkiriza. Okay, buterevu aturaba ku Carlton Music nyongero babu Zaake era nembebaza okuba nti mugobera programu zaffe ez'enjawulo. Akamwenyimwenyi kangi nnyo essanyu lingi nnyo ng'era tuli n'omukyala Masitullah Nasejje abasinga bazze bagobera programu zaffe mumanyi kati kye twogerako akati wano wetwogerera tuli mu workshop ye sofa gy'akyayinawo ekyalani kikaaba ffeno gye tuli so omukyala akikutte bulungi nnyo era ensonga ali mu kuziggusa wetwogerera factory eno yakafulumya engoye eziwerako naye bbiri kati ze ziri ku display. Endala nali nakazimaliza ne bazitwala. Waliwo omukyala engulu yabutwala bwali bubiri. Akalala waliwo omukyala. Za mukazi mukulu baza mwana. Akamu kali ka mwana muto nangamba mutungireyo n'ak'omukulu size myaka nga 9. Kaakati n'amuleeta ne mupima n'akatwala. Kati then akalala kati omulala yansanga ntunga yali aleese engoye ziddaabiriza nansanga nga ntunga buli obugoye bw'oli omukyala nangamba naye mutungireyo mweno gundi gye yali asiima kyobola akano katono eno gundi matiriyo yasigayo ntono kati n'atwalako kamu mukyala ali mutunzi wa ngatto kaakati n'atwalako naye kamu. So yono matiriyo gwe wagenda okugula luli bwe twayogera? Yo gwe nagula. Olonze matiriyo wakabi? Anti nalonze matiriyo ezinyumira abaana olw'ensonga era singa yasanga matiriyo si nnungi yandibadde taŋŋamba mutungira kagoye ka mwana olw'ensonga baganye abaana baabwe okunyuma. So ebyalani tulina 3 njagala otwawulire buli kimu kati essaawa eno omugaso gwakyo gweguliwa. Kakati kino kyendikola kuba kameramaani ali sayidi eri naali kikulaze omugaso gwakyo bulungi nnyo. Badde njagala gukulaga nkulaga omugaso guno otegere nti gino emigaso ngitegeera okitegedde okuba akagoye nkaleseeyo munda kenaalitadeko nenkulaga nti kati eno gundi zigizaga eno okitegeera nkaleseeyo munda naye nalikulaze gino emigaso gyako ne setting bwenkisetinga okulaba nga ntunga egyo emigundi egiriko kikuba design zezo zolabye ku ABCD era design gyosetinga wano kati bwebanga njagala yamu enteekamu kati wemba njagala design eno eya B zo zigenda kuchezo design zigenda ku bugoyera bw'abaana ne kuzaabakulu zigendako ne kuzaabakulu zigendako bobo designinze bulungi kaakati bwemba njagala B era nsetinga B wano ogiwulidde ekome nensetinga amannyo zino stitches kuno kwe kutunga we wano bwoba oyagala olegeze okola otya kati obitegedde ogenda okyusakyusa kakati kikuba amatundu era mba njagala amatundu nkisetingira awo eryo lyettundu erisooka bitambulira mu mitendera kati amatundu tugayinamu gaagano mu era mba nina kudda mu wano kaakati tuba tukuba amatundu tukozesa eno kala emyufu mu wano mwe tuteeka ne tukuba so kati kino kyo kyakola designs matundu n'ebigenderako kino kitunga ne straight okay so kino ekya singa kitwasookera ddala ofuna kyo kikola ki kitunga straight yokka straight kyeki straight yeno kwe kutunga kuno kwembadde ntunga waneno n'otunga n'ogatta kigatta bugasi naye tekiteekako design tekikuba kiraka kati kisemba yeeno kyo kikola ki kati kiri kikuba design ez'enjawulo ezisinga ku zino kiri eri ziri kuli ezimu teziri kuno era setting yakyo kiraba ekyo kyanjawulo ku kino
enkola ya Mugirimaani. Mugirimaani okisobola kyo? Ngisobola. Kino ekyalaani ekisembayo eno kyekyalaani kye batuwadde ejjo Nabbingo mukyala Nakalemba kye yatuwadde. Ebyalaani kino ekisembayo eno ne kino byesanze nti byatuukidde mu kadde ke kamu. Kino eno babadde bakakimpa oluvannyuma lw'ennaku 2 nga ndina kino then n'oŋŋamba ngende nkima ekiri. Nengenda n'ekikima kino kati kino kye babadde bakakimpa oluvannyuma lw'ennaku 2. So almost byatuukiddekumu bino byatuukiddekumu. Yaŋŋambye ekyo ngira nkikozesa then bw'anaaba akomyewo andeetera ekyange ekirala nga kikola kiri kyenjagala kye namugambye. Okitegedde. Kaakati enjawulo okubeera n'ebyalaani ebingi si kwegamba nti ngenda kutunda byalaani. Mbadde ndagaawo. Ate sirina kyalaani kya muntu kye ngenda kutunda yadde okuguzaako omuntu ekyalaani. Wabula nga bw'olaba bwe mbireeta abantu balaba. Ajja ti olina ssomero ebyalaani nga biyitiridde. Ne bagamba banna ebyalaani nga bwe nayingira mu pulogulaamu ebyalaani babimpadde. Kye neetaaga kyekyalaani nayagala kimu nakuba ejjinja limu ne likuba ebinyonyi 2. Kaakati bwe mba nga nina kino kyentungirako nsobola okufuna yayagala nti omwana wange munaye wuuno munjigirizeeko ku ky'omukono. Nakugambye nti nze ebyemikono saabisoma bimalako naye olw'okuba nti nali njagala kye bayita ekyalaani njagala nnyo ebintu ebyokugiraagira kumodola ebyo. Kaakati nemba nga nkola ki nsobola omuyigiriza omwana nayiga eno wansi ebitabo byonna mbiyina. So obanga osobola okuyigiza kitegeeza ebyalaani bino n'ebiwera 10 n'ebiwera 2 ate era kiba kikuyambako. Era kiba kinnyamba kuba waliwo eyaŋŋambye nti bwanteba mwana wange bwe mba mukuwadde n'osuulira naye ddala n'abeerera ddala eyo n'omutendeka naye mba nsobola omutendeka. Bw'abanga ssente azimpadde ze mba mugambye okitegedde aba asula. Kati waliwo abantu abakulu obalabye abagenze baŋŋambye bwe nabanse tolinze wantu bajja kujja nabo mbatendeke tukole ekintu nga kyegasa nga kitambula. Kakati waliwo n'omulala waliwo n'oyo omukyala oneiba naye yaŋŋambye agenda kumpa omwana mbe nga musomesa. Kakati ekyokusomesa abaana si kibi era nakisanyukidde kuba egundi njiina ebikola mbiina. Ate mu material nakwagadde nabadde ku simu awo nga njogera nga asaaga nga mmanyi nti material ojja kutuuka nga tomanyina gye bamutunda. Nedda sisobola butamanya gye bamutunda olw'ensonga nagambye material nali mukozesezzaako. Ate nga ono si yeka gwentera okukozesa nagambye nkozesa nsobola n'okugula essuuka nga njagadde erimu design zenjagala nga ya cotton nenjijjamu kyenjagala. Nagambye nze ndi muntu nayagala nnyo ebya designer era neefuna omuntu atankuguka ennyo mba muzibu mu bya designer. Nayagala nnyo ebintu bya designing ebyo kitegeera. Kaakati ne bwe basuuka waliyo ebisuukasuuka ebigoyegoye bino ebinaanuufu mbiyina omwo babimpadde kutya namba bweti. Kati ebyo bikomolamu obunankani obwo obulungi ennyo mba sikirina mbuzibu kuba design nziina engattako bugasi wali. Wentunulira wano nze nagiyise edda workshop eno nga ntunulya just wano we tukyali ku lubalaza. Muli ekifaananyi kyo kyalibadde kifaanana kitya mu maaso awo ekintu kino singa kyeyongerayo Katonda nayongera tusaasira oba ebyalani ne bweyongera ebyala ng'abantu bebaze batusuubiza oba oluusi obusobozi bwa sente ne bweyongera wali yagadde kifaananyi ki ekya workshop eno efaanana? Ekifaananyi kya workshop kyenjagala efaanane oyogere ne ku kyokusomesa abaana. Njagala workshop yange nga bwebanga nga nfunye ekifo nga wanene bulungi like ng'eruumu nga ngaziiko bulungi ng'ebyalani byange mbisetingamu ne bijjamu. Mba njagala okutunga uniforms kubanga zo nzisobola uniforms zonna nzisobola ozitunga. Mba njagala okutendeka abaana abo nkikugambye. Mba njagala n'engoye endala nga already made. Kakati lwaki nkugamba okwongerezaamu engoye endala nagamba nti nnyumirwa nnyo okukopa. Kati so nazo zisobola obeerawo mba nsobola ozifulumya wano nze kuba onkopa nensobola okifulumya okitegeera nenjigira ku ekyo.
kakati njagala mko engoye nga mwezirize nsobola okutunda nenfunamu kasente ez'abakulu n'ez'abaana oba nsaze endibotanga eyo nga y'abaana ne bazisunsulamu ebyo oba bitegeera kati then engatto zizo bampadde ntandikwayo engatto nti oteekangawo n'engatto kono oyongereza n'endala n'oteeka ku display engatto bakuwadde z'abakulu bampadde z'abakulu era yaŋŋambye bwe ziba nga gyemu zikutuuka zisigadde ng'ozitunda bajja kuzigula ziddaabirize. Wandisanzeho engoye nga nnyingi ziwerako naye lwaki osanze nga nnyingi ziwerako ntambula nkomawo obudde buyisa abakasitoma bampa engoye zaabwe zitunga. naye kyenjagala okwebaliza okusookera ddala nange nti buli wenkukubira essimu ne nkugamba nti ogenda kuzzaako kino oba njagala otuuke wano otuukawo mu budde ate ekirala oli stebon. Ebitundu obimanyi? Ebitundu mbimanyi kuba nkulidde mu kibuga nga bwe nagamba mbanzadde mu Kampala nkulidde mu Kampala bambeera naye ebitundu obimanyi? Mbimanyi. Kakati mu kukula kuno era ne tupambana n'emirimu buwoteeri obwo okutembeeya mmere ne bukutwala mu bifo by'enjawulo. Ebyo ebifaananyi bye walabamu nga nnyirira nali ntembeeya mmere tolowooza nti nali nkola mu ofiisi. Nali ntembeeya mmere nno ng'ate batuwa nnyingi abazaaliyo ebiseera ebyo batuwa 2-5 naye ng'akwenyiririra kati ate bwe twanyirira ennyo n'ofunayo munene butiipu obutegedde netera emmere eno nakuwayo ekyetaano awo n'omuddiza balansi nakuwayo nagamba zizo ezo nazo ne zitukolera nnyo okusinziira ku bifaananyi byo savings twandabye ne kabanka nakaleese dda kati nakataddemu dda towulire nga kanyeenya kakati bano abampa ez'okutunga kuba olwedde ntunga nzidaabiriza bazindeetera bampayo 2 nga nteeka mu kabanka kange omwo ampaddeyo nemugamba kati wano wajja mala 5 nga nteeka mu kabanka sizikwatako teeka muli mu kabanka ziveemu ekiramu njagala ekirooto kyange kiggusa njagala ekirooto nkigguse. Ssanyu lyerere atulaba mu workshop mwe tuli sofa engoye ezirimu muziraba zayingidde dda kano ka myaka emeka? Ka myaka 3. 3 kayamba ow'ebiri tata wange naye akambala ow'ebiri omunene nga babire wange akambala leeta babire wange akambala akayambale nga bw'oyogera ogenda kumulaba nti naye akambala. Luno olusigadde luno lunene luno lukulu lwa mukulu genda omwambaze wali babiri myaka egiwerako ono naye nga weebale kukola weebale nakwewaayo okumanya bintu bino. Okay, so atulaba omulungi tulina omukyala Nasejje Masitullah abazze batugoberera mumanyi ensonga zetwogerako mukyala bambi yali ayita mu kusoomozebwa okwenjawulo naye Katonda atusobozesezza okubeera nga ayeka tutuukako wano we tutuuse. Nebaza abantu bonna ab'enjawulo ku mulundi guno njagala okubeebaliza ddala okuva emboozi eno gye yatandikira ewatali kumenya ani obaani buli alina kyakoze buli awaddeyo obudde n'osindika essaala buli abaddewo n'obeera nga emboozi eno yakkwatako bambi nkwebaliza ddala mmwe ensonga lwaki obulamu bw'abantu bukyuka ne bufaananako bwe bati buli alina contribution yonna gy'okoze ku mbeera ya omukyalo ono okulaba nti abeerawo n'abaana be mu mbeera y'okulaba nti nno bizinesi kati tutandika okuba nga tumukwatako era wano watuuse kati essuubi ly'amaanyi nnyo muwulidde nti kati asobola okubeera ng'asomesa n'abaana ekyomuwendo gw'ebyalani tekigenda kuba nga ate kimatalinga nnyo kimatalinga mu mbeera emu yakulaba nti ate asobola okubeera nga asomesa abaana so bwe kiba nga ekyo kisoboka kitegeeza n'ebirala biba bijja kukola ki kusoboka so mbebaliza ddala mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo okwetolola ensi yonna simanyi wenyinza kukoma kubeebaza kubanga indeed kizaamu nnyo amaanyi okulaba nti obulamu bukyusewo ebiti ebintu bingi bikyusewo ebiti. Mukyala Masitullah osooka weebaza abantu. Nnyo abantu bannange abantuusizzaako byonna sooka otulaga omwana yoyo wafaananye waati ate wafaananye babiri kati muno babiri wa mubiri naye gwe nakapimyeko yabadde wa myaka 3 ali eyo manju gwe nakapimyeko babiri atya abantu atiira ddala abantu tasaaga naye webalirabirira abaana baleka bulungi. Amiina.
ajjamu olugoye lwaffe lwa bizinesi aluzanyiramu babiri tujja mutungira olulenga lulwe era ddala gye buli eyo bwe namutungira mu ngoye enkadde lwakuba tubadde tupapa kufulumya bintu nesabusa mugyemu olugoye olwo bushira oba naaze nako kaakati then nebaza bambi abantu abantusizaako ebintu bino ebyenjawulo nebaza abantu abambeereddewo okuva ku lunaku from day one okutuusa kati bambi mbeebaza nnyo ndi musanyufu nnyo ebyensusso bannange mumbeereddewo ekirooto kyange kyali kyebaka oba kyali kyaziikibwa naye mukizuukusiza ekirooto kyange ndabira ddala nga kale bwewaawo bagamba nti oba ndabira ddala sigenda kuddamu oba kusabiriza omanyi mbadde nkuba nnyo obusimu halo mpaayo omutwalo halo koloza naye ndabira ddala nga sigenda kuddamu kusabiriza wawawo abamu bagamba saagala kola kati kambalage nti nsobola okukola lwalira ewali Allah waali wamu nange naye mbeebaza bonna abakitaddemu omukono buli akitaddemu omukono mwebale bataata mwebale kunfuukira bataata mwebale kunfuukira bamaama mwebale kunfuukira baganda bange ab'enjawulo bannange mundaze okwagala mwebale kudduukirira mulanga gwange bannange nali bubi nnyo nali bubi ng'omuntu ne bw'okimugamba takkiriza because ndi muntu ndi fane okitegeera kwegamba omuntu nga bwenjogera n'omutukusimu agamba olimba nabo bennyini bulijjo bagamba mbalimba bamaze kutuuka ne bajja ne bagamba mwana gwe bulijjo manyi tumanyi nti bya bulimba naku weewaawo ennuma naye siri muntu nnyonnyo wakubeerawo nekubagiza nnyo okuleka nga kinyize nnyo okitegeera waliwo omwami Kibirige yaŋŋamba mu message nti Masitullah yali asaana kubeera pulezenta mbu alina engeri gy'ayogera mu kamera mbu kaakati nga wondaba kiki wakirinako ekyo ekirooto no ekirooto kye nalina nali njagala kuzannya mizannyo nga neegomba kacappizo nga bw'okiwulira nga neegomba abazannyi b'emizannyo kacappizo mufaananyako ganja kwogera nnyo ndabika obwakatembatemba buno bwakolakola obuntuntu kale n'okuba nti omuntu bw'aba ayogera alina nani stop gy'ayogera nga bintu bisesabusesa oba kitegeera kati ekintu ekyo nkirina kyovola abano bakugambye bikwano gyange nti yali nnyo friend ye ku ssomero ate ng'ali fane ng'ali kwegamba nga tatubowa kyovola abaana abasinga obungi abambeereddewo baana be nasomanga nabo bakubeereddewo babadde bankubira nnyo amasimu ndi ogiwe ndi obiwe ye okuva mu primary secondary college kuba eriyo n'omuvubuka ali Japan nasomanga naye ku college baŋŋambye akkiramu yakaba amaziga okuva buli yalaba akavidiyo akagundi ako yakaba amaziga era agamba akomawo ddi atuuke ku Masitullah kaakati bambi ne kibakwatako ekifaananyi tukibawadde ekiri omukyala Nasejje Masitullah maaso eyo inshallah ewali baweera ekyetaagiso bbalaga tujja tukibalaga naye nga twagadde bbalaga mbeera gye tulimu sayidi eno nakulaga nti Katonda gyali Katonda teyeerabira bantu be Katonda teyeerabira kankubulire lujja nasaba nga Katonda nga nze muganda wange lunkubira esimu aŋŋamba naye saalako olabika tosaala ne mugamba bannange nsaala naye nga waliwo enatuuka emirimu nga gimbuze ebiseera ebyo nga nyiriranga bwe nsaba ogw'obukozi tebagumpa bagamba oyagala bukozi oyagala tutwalira basajja bwe ŋŋenda okukola bino obwagundi egy'okutembeeya emmere bankozesa n'enkutuka n'akagongo okirabaye bakama abo kasita obanga oba oyinako omusingako awo afe olaba nga akulaga nti ye bosi alaga abantu nti ye bosi kati akukozesa okitegeera kati ate nentuuka emirimu negibula okibulya negibulira ddala naye nga mugamba ngamba saala kola ikatosaala naye nazuukukanga ekiro n'ensala n'ensaba Katonda nazuukuka nateganga alamu baisaawa 6 nebakanga mangu baisaawa 6 nzuukuke nga nsaba Katonda n'enkeesa nemusaba nempanjaga bagamba owanjaga n'okaba nako nakabanga ku maziga samanyanga gye gava naye nga mpuwa obulumi njagala Katonda akole ki Katonda nemusaba nemulekera
Katonda ye kiseera nyanukule nze era singa oyingira mu nyumba yange wandirabye kapande ka zikiri ke natimba ku kisenge mande nina zensoma paka ne ku sande buli lunaku nino zikiri gyensoma emirundi 1000 togiyita jangu okutula wansi awo ngansaba Katonda gyalinze byankoledde bingi nnyo era ne bano bonna bimpa bayitidde mu maanyi ga Katonda okitegeera naye nga mbeebaza nnyo ebyensusso bangi nnyo bannange siina ngeri bwe nnaabamenya saagala oli agambe maama n'atanneebaza mu vidiyo okiraba naye bangi nnyo mukimanyi muli bangi mbamenyamu beebaze naye nga nsiima bwongeza nsiima bambi nsiima nnyo mu mbeera y'okusiima nange nyongera okubasiimira ddala mwenna abazze batuyambako abazze batukwatirako naddala ffe ku platform eno mu mboozi ez'enjawulo si ya mukyala Masitullah yekka n'emboozi endala ze tukola nga mujja mubeera naffe nyongera okubeebaza mbeebaliza ddala nsaba Katonda abampera omukisa ku ebyo byonna bye mutoola otodde n'ogamba nti kankole kino eri omuntu waati ne waati nsaba Katonda akikuweeremu omukisa n'oyo asindika essala manyi neyo wali abatusabira bakusabira bansabira ne basabira abantu bonna batwetolodde so tubebaza nammwe mwebale nnyo mukyalo ono we yali annoonya yali ayagala kyalaani kimu weekiti Katonda olwaleero amusobozesa okuba nga alina ebyalaani 3 ate nga waliwo n'essuubi ly'ebyalaani ebirala ebijja so mu mbeera y'okwongera okuba nga tumukwatirako tuyinza okuba nga ate oli alinayo renti we nga osuubira okuba nga omukwatirako omwezi tekikola nsobi yonna ate era mu nteekateeka ze ne pulaani gy'abawadde nti yali etaze space y'edduuka ne libeerako engeri gye lifaanana n'asomesezaamu abaana be ebyalaani nga ebizze kati nga bino n'ebinaaba byeyongedde nga byonna birina bwe bijja kwegamba olaba nti kintu kikulu nnyo so mu mbeera bwetyo wabeera wakyalina kyonna kyayagala okuba nga atukwatirako amiina tukyebaliza tugenda kuba nga tukoma wano akabokisi ke nakoze nti bwe mba ntunze nga nteekamu njagala nkateekamu ssente kusoma kuno bwe kunaba kuzeemu serious njagala abaana bange batwale mu ssomero nga oba njagala oyo Katalema junior school eryo kuba nalaba eddiini yayo ya mulembe ate nga n'essacula bakuba okitegeera kakati njagala mbatwale mu Katalema junior school abaana bange basome ng'eddiini basoma n'essacula nga bakikuba mateeke mu kisulo naye nga akabokisi kange ako mwe muvudde ekiramu okiraba kuba kakati obuseera bino by'abaana okusoma sinaba obitegeera era singa kubadde serious bandibadde era bali waka naye olw'okuba nti birimu ebya covid bebito bwe biri naye kakati kansuubire bajja kusoma inshallah kijja kugenda teri kijja kugaana mu mbeera bwetyo tugenda kuba nga tukoma wana ku mata 10 mpeera nze lujja ku lwenteekateeka ifaananako weti 2 tugenda tunulira nnyo omuntu wa wansi mu mbeera y'okulaba nti twesitula ate tubeere nga tubeera mu Uganda enyuma tubeebaliza ddala bale simanyi naye nga Katonda abansaasirire paka ate programu yaffe eddako